Jeno Yoweri Kaguta Museveni ekintu yakibaze bubi kati nno basajja be bali mu kufeesa ono Kyagulanyi Mulabe edduka. Kansoke maleyo kana akantu. Olaba point eriwo eribweti. Senga tetujjaawo bantu balina trust eri bantu baffe musitulago wano. Ne tubajjako trust eyo ne bagyeteekamu bannayuganda then tetulina lugendo lwa struggle eno. Ensonga lwaki Museveni yakwata wegendereze Buganda yekyusa obuyinza. Buganda mu kukyusa obuyinza Buganda contributinga 60% mu kukyusa obuyinza bwa Uganda. Naye gwe wegendereze mu Buganda bakulembeze baayo ba NU ba nkyukakyuka oba ba opposition. Lwaki Museveni akwata bakulembeze ba opposition n'abakkiriza okubeera mu region ekyasinze okubeera threat gyali? Lwaki Museveni atutega abantu bwamanya nti temumwagala ng'abateerawo gwe mwagala naye nga gwe mwagala alipotinga wuwe wano we wali game wokka. Owulira Museveni amanya nti temumwagala nti ye naafuna gwe mwagala n'amuteeka mu position mwene mwagala oyo kumbe gwe mwagala alipotinga bwa Museveni. Okategedde akantu ako gwowoza Museveni tetukwagala tufiira ku Erias Lukwago kumbe Lukwago alipotinga wa Museveni. Museveni tetukwagala tufiira ku Semujunganda Semujunganda alipotinga wa Museveni. Museveni tetukwagala tufiira ku Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi alipotinga wa Museveni. Museveni tetukwagala tufiira ku Namboze kumbe Namboze alipotinga wani wa Museveni. Twafunyeyo waffe mwana muto Nyeko kumbe Nyeko naye bamutadde Museveni. Museveni tetukwagala tufiira kuki ku Muhammad Nsereko kumbe Nsereko naye alipotinga wani wa Museveni. Kati abantu aba bali mu face z'enkyukakyuka enkulu batuuka ekiseera nga be bali muki twagala kutegula mmotoka be batudde ku steering oba mpulira twagala kutegula mmotoka be batudde ku steering kati mweno musindika yeringa alinya buleki jukire emmotoka ino okusooka okuddukamu eyake usegedde muyingire Uganda empya bano be balinya ku buleki nga akwata ndi buleki mwenga sindika ku ekivaamu nga bakugamba nti leero kiganye tulinde aki 2 mwemeka 2 mugumu. Okategedde kati abantu bano bazze kye bakola ebbanga lyonna nze njagala nkubuulire Kawempe iziti Kawempe jukira munene Kawempe ayina bakansala kandabe bakansala kumpi 6. Owulira Kawempe naye balonda wa NRM nga speaker waabwe ku lukiiko kanga kuddiremu bakansala 6 nga bonna bankyukakyuka oba bonna opposition kwaliko 13 nga 13 kwe kuli aba opposition FDC nga olabayo kwaba 13 kuliko aba FDC aba NRM ne independent naye nga bw'obagatta bonna abo abasatu bakola 10 bameka 13 nga abasigadde abali mu nga bonna ba NUP
ba NUP balonda we batuko okulonda balonda we NRM ngani nga sipiika waabwe kanga kuddiremu bagenda ne bakulimba ne bakugamba nti abe NRM be bakyusa mu parliament nkubuulira Museveni mu kibayita structures ayina amaanyi mangi ne bwe muba mulonze mu opposition bokka muyinza okutuuka nga be balina okusalawo owulira nga wallahi ne basalawo kulonda Museveni lwaki kubanga ba Museveni nkubuulira kati mukitegeere bannayuganda Museveni alwanira mu structures kasita mwejjako structures ne muziteeke ebbali oba structures ne zibagoberera kuva ku mugongo then olutalo muba mu luyina temusobola kuwangulwa senga abantu bategeera olutalo luno n'okwata member wa parliament oba politician bana abayini mu position ne batugoberera nga bagoberera ffe bannayuganda Museveni abata kyalina control Museveni abata kyalina control n'akamu Museveni afuna control ng'ayina gwagenda oggulirira ate nga mmwe gwe mulabirako otuuka ekiseera nga jaggulirira omukulembeze wammwe bamala omugula kati omukulembeze wammwe atandike kubeera dormant gwe naawe olinda mukulembeze waayogeddeyo ki nga ne we waliyimiridde olwane abakulembeze abo be bakulwanyisa nze nkirabye ne wano South Africa waliwo olutalo kuffe mu bantu abeeyita abakulembeze nkubuulira otuuka ekiseera nga toyina kubeera serious nnyo ojja kunyiiza omukulembeze Museveni walwanira mu situlaki kyazi senga situlaki kyazi ezo zinafuwa gwe munnayuganda n'oba ng'ozisinga amaanyi kye tuyita people power olina amanya nti bw'abazze nga mukulembeze ayina kukola bantu bye baagala oba ayina kukolera bantu bye baagala ng'ayina kuwuliriza bantu then awo structures Museveni oba omaze omukola ki omunafu yakeeko kenkugamba nti zitubeere mabega bwe tuba tusazeewo nti kati tugenda kukola ABCD lwaki otugamba G osegedde kati bwe tuba tetukubye bantu bano kulabula bannayuganda bannaffe kubabuusa nti wano we wali amaanyi ga Museveni era woonafuyawo ne Museveni anafuwa yensonga lwaki omukulembeze waffe yatugamba beetaaga na kukubwa kyogamba temwamuwulira abeefuula abatamuwulira abaali batunenya bye tukola naye mugende nayo kale mumuwakanye mwe mwayiga ffe bakisekka ani ayogedde kisekka nga ojja weri pakuli kiseka ngotandika kuba kiseka kale genda okube n'afande yennyini kabwejungira
Kyagulanyi genda kale naye omukube. Lwaki mweripa kufe? Nkugambye omukulembeze waffe yatugamba abantu abo balina kudda tulina okubabuuza okubakwestioninga okusinziira ku buli kye bakola. Ne bamugamba nti ababaka bano siki biki n'agamba abantu abo beetaaga nakubwa bukubwa. Lwaki temugenda? Ne mumuddamu lwaki? Kubanga oli mu mutya w'omunyegerako oba omaze okukola ki? Kati mulumba Kiseka musajja watu gwe mulabanga omunafu naye baba njaba ze ndi kagumba nja batuga nja kubatuga kino kibagambe golika kwanso kino kibagambe babagamba Mukyagula ndasobola kulanga talina ba MP tulina ne evidence ebintu bikoleka omusajja yabazzayo bonna baddeyo babalonde sebo beripa kunze beripa ku Kiseka leka nkubulire Kyagulanyi wabayinayo ba student baba yafuna yako kaliwa akasanyirizo kali wala omukulembeze bwaba yinayo ba senior student abakwata obulungi abatula mu kirasi n'enoga boy baba nze nanoga tosobola kujja buzimbu njo sanze omanyi kati nze sebo gwe balondayo Kiseka tukisobola musobola obugero bw'Oluganda obubagumya muwakikere gwayikiriza gwakola ebbuto kati nonno bajja kiwuli ebbuto kugambye nja batuga bakola nezi meeting Kiseka tumukoledde ki tukoledde ki baki Kiseka buli mwana avaayo nga wallahi ayina endowooza yange ne waba teyagirabidde kunze batandikayo gurupu ya Kiseka mujja tuyino balakira jukiranga nkugamba luli nti bakola recruitment ekirungi okireeso okizzeemu wano njagala okuba akagundu bwe beetaaga listi z'amannya abantu okutegera tujja gabawa nti bano be bakulira akabinja kano akarecruitinga ba MP bamwe bemusindikayo ate wuliriza okumanya ebintu bizibu inginiya okumanya ebintu bizibu Kingi Saha akwata omuzindaalo Kingi Saha ayogera ebigambo byennyini nange byembadde ngamba abantu Uncle Brave thank you byengamba abantu naye walayi tebamanya n'omwana eyali anvuma yakwata ate video ya Kingi Saha ate n'agiteeka ku yiye n'amuwa ne saluti kyokka nga Kingi Saha byayogedde byenjogerera ddala bye ate nza nkuba okyali ku Kingi Saha wayitawo ennaku bbiri omukulembeze n'agamba oyite n'embooko yagamba twetaaga na kukwata mbooko tubakube bukubi na mbooko era ne bapositinga emitwe gyenkole emitwe emikulu mu mawulire osekeera bo beeripa bayinayo gwe basobola kati baagala omukulembeze abeereko nekyayogera oba ne pulogulaamu gyayisaawo gwagigoberera gwe bakuba ye tebakuba mukulembeze bakizuula amukombako gali masannyalaze ateekayo olulimi yaabwe osekedde kati banoonyayo akola kyawa atuukiriza omukulembeze kya preachinga gwobeera ki target baagala omukulembeze atuuka okwogera nga teri awuliriza mukulembeze byayogera nga buli omu akola bibye ebyomukulembeze bya mukulembeze osekedde oba onfunye abantu abakuba protestive vote batugamba nga mwe bakiseka muri mu byakalulu fe Museveni twagala mujjako kati nengamba daffe tetuganye naye bwe tutuuka ku kalulu kati etwaki mutugambe byakalulu kati sawa zino ate be bapulichinga protestive vote ate bagipulichinga mu ngeri ya kifuula nnenge protestive vote teyeetaaga kakodyo konna toteekamu magezi gonna tebagipulichingisa bukyayi bayina be bakolera naye naawe tonnabuuka bali bayina be bakolera era owabalaba nga bakyaza ne ba Muhammad Nsereko ku peegi zaabwe tewabalaba iyo okitegeera tewabalaba nga bakyaza ne ba Muhammad Nsereko ku platform Nsereko nali namugoba ku TikTok si be bamuzza yatuuka nga atyanga buli wabeera bamuyisaamu buyisa sebo bamuziza honorable tunnyonnyole ku nsonga eno gasiya kunnyonnyola biki mwe bakatongole
katongole mwetereze tetwagala nsereko ku app bwaba ali ku app abere mu ba NRM banne naye temumuleeta musembeza baana bankyukakyuka muyina bugurupu bwammwe obwo bugurupu nkubuulira ffe tujja baviirako mullo ate tetujja kutya kuba muntu n'omu olw'okuba waliwo abajja otulumba twajja wano kulumbibwa nze mbeera tebannumba n'emirembe gyenzigwako webaga tebannumba n'emirembe gyenzigwako ngamba ate bano Museveni simukosa kuba nkimanyi Museveni we mba mukosa aba alina okunziriza birwanziriza emirembe gyenzigwako nze emirembe gyenzigwako ku app nga tugamba bannaye batubalira kaki bade tumanyi kibazi mirembe gyenzigwako ngamba Museveni sikyamukosa kiki omanyi mulabe obwasiriikiri akwiraliikiriza nga sikyamukosa kiki osegedde babeera yaguze esaati empya bagamba naguze esaati empya balaba ne firiji wano naguze ne firiji ebyana ebyo bimanyiira ndi South Africa mbulwe firiji mu nju ebyana ebyo bimanyiira awo Museveni watuusizza eggwanga oba kadomola nga motoka nkadde byagala Museveni amazzi onegansuwa kadomola awo wenyini wenjagala okugambira bannayuganda nti Museveni watuusizza eggwanga okulowooza nti omuntu bw'aba ne TV aba yalidde oba aba bulungi okitegeera awo wenzigira ddala obadde oyogera ku masannyalaze wali ku kyenga bakaaba emiti kyogamba bannayuganda kibalina okumanya nti utilities ne commodities byebintu ebirina okuba ebikyasinze layisi mu ggwanga ebitegeera nga biri accessible ku buli muntu yenna naddala munnansi ebirala bisobola okugaana naye ebyo bibeerawo kyovulaba abantu babawa n'akawunti nti ekiriwo ekiti ne bwekiti nti omuntu bati ne bwati ne bw'oba olemereddwa akawunti esigala etambula wakiri omutabani wo agifiifiiringa nti biba byabuwaze okuba nabyo kyetugamba bannayuganda nti op bw'abanga ye bw'asooka ogenda mu paliamenti asooka kugyolona gwaba yamusindise n'omwerabira oba n'akwerabira wano we tubagambira nti banyiige ye lisiti eri gye tubawa kyekyo kyobagamba nti mu Buganda ekola kinene nnyo ku Uganda contributing almost 65 it is 63 something mu nkyukakyuka oba mu nkula y'eggwanga Uganda lino naye ate ffe tusinga okubonaabona olw'akabinja kali akalengera buli abaasituseemu ne kamufuna ne kamuteeka mu nkwawa ne kamufuna okimanyi baatuuka n'okugamba bano basennyonyi ffe tumanyi ekiri mu paliamenti fe abaluddewo naye tebatwebuuzaako owulira statement n'obuuza bwe babaddeyo ebbanga lyonna ate abantu abo si bagezi agamba basegenya yakola bati ne bwati baali balina okujja ne batubuuza bukya bye bitambula tubagambe ne balina okwambala bannaye twabasindika kwambala oba twabasindika kukolya bannayuganda yes wabeerayo ebigenda mu maaso ebyo si bibyo owa opposition balina kiraaga abategeeza enkola ya paliamenti etambula bweti ne bweti mu training obawangaani okitegeera kyetugamba bannayuganda nti kati essaawa etuuse tetukyayagala bantu batwogerere twetuukira
tetwakyayagala batulwanirira twerwanirira okitegeera twerwanirira oluzi tulina newe tuteeke vivi tuyinawo Kyagulanyi ajja tumala okubanga tusobola okufuna amazzi mu luzzi olwo yessaawa ffenna tusituke tugende twesenera oluzzi olwo tubuuze bannange oluzzi lwaffe luna lwonoonese tujja kumanya nti twetaagayo 10,000 ekigenda oddutereeza naye bw'oba tofuddeeyo ng'osindika omuntu akusenere onaamanya otya nti amazzi si mateefu okitegeera ekyo kyetugamba bannayuganda nti essaawa y'eno mwe simanyi gundi wa gundi simanyi ono owa gundi ne gundi kati ebyo bya gundi nze gundi wa gundi asimanya ate MP waffe gundi yessaawa kati ogende gwe kennyini obere Kyagulanyi oba obere MP Polata ina kyayogeddeko nti mwene enkuba etonya omuntu yagenze n'akwata tractor n'aziisa mu kkubo mbutufude mulaba nti okukuba kufuulinga bannayuganda feva abuuzizza Kiseka okimanyi nti Museveni tetugenda mumuggyako nakalulu naye tugenda mumuggyako tutya Museveni tugenda mumuggyako n'akalulu k'okwekalakaasa omala okkakuba n'ogenda ku kkubo segedde tewaliwo logiki mulala era omuntu yenna akuleetera logiki Museveni protest vote eri bweti mu Luganda mugambanga nakikuvunulira mu Luganda segedde kubanga bwakyogera mu Luzungu tokitegeera mu kalulu mu kwekalakaasa kw'akalulu oba akalulu k'okwekalakaasa omala okkakuba n'ogenda ku kkubo tolinda byabakama tolinda ani segedde n'obanja eggwanga lyo Museveni naye akalulu akagenda mu kwekwasa naffe tukagenda mu kwekwasa naffe tukakozesa nga kwekwasa kyova olaba omukulembeze Waiswa Mufumbiro yavaayo n'akugamba mabega kaawo n'akugamba tugenda mu kalulu kano naye nga tugenda mu kalulu k'okulwana akalulu k'okukola ki k'okwediima mumala okalonda osegedde eyo poyinti kati omuntu yenna agamba nti akalulu tekakola omuntu yenna akugamba nti akalulu tekakola ng'omubuuza kalulu ki kagamba kubanga bw'omubuuza ki ekikola nti kwekala ng'omugaye tugenda kwekalakaasa kanga omuntu yenna akugamba nti akalulu tekakola mubuuze ki ekikola bw'akugamba nti kyetaaga kwekalakaasa ng'omugaye tugenda kwekalakaasa tukayana nnyo n'abantu osegedde omanyi lwaki bo tebagattako kali ke bayita protesti tukapulikinze ebbanga naye bakazikiriza mu lutalo awo protesti bakazikiza tebakagattako oba bannayuganda nabo baba tebasoma addamu okubuuza kalulu okimanyi waliwo n'abaali batandise okugamba mbu beekalakaase nga bajjako akafa akaprotesti beekalakaase nga tetunnadduuka mu kalulu ojjukira akaseera ako ekintu kyangu nnyo sumi thank you naye koona ku bukofiira obuwera oli bulaaya toteekako ku kakofiira kamu bwotyo ng'agaba obutwa otega mmese kati olaba kammala koona kyekyo yaleeta obukofiira ajati wabe yakoze bwati ebula bumeka kati ebulayo nga 8
munana omukono togukoowa. Waki wateekako Kinawolo basajja bali bagamba twekalakaase nga ne wali tetunnatuukawo buliriza bulijjo zaakola bw'alabanga waliwo kyemufumba ng'asooka akubayo ejjinga bagamba kati mmanyi mukolebwe muti tubasookeyo kati ku lunaasi opaleta yakikoze tojjaako mukono ojja kwonooneka mukono gujja point eriwo eribweti koona oyo paleta gobawo emitima saagala mitima okay point eriwo eribweti kati bw'omuwanga mpa abantu kyetubagamba tugenda okusula akalubo mudda waka temulinda basawa 11 temulinda byabakama ate mukitegeere nti luno olutalo terukyali lwa ggwanga oba teruli kontana ku ggwanga lyonna osegedde luno olutalo terukontana ku ggwanga lyonna soko lindeko katono luno olutalo lwa ggwanga lyaffe Uganda terukontana ku tribe yonna terukontana ku muntu yenna mbosimanyi bava Kenya bava Rwanda bava wabwa temulukakkanya luteekaawo osegedde tulwanyisa omuganda eyeyisa obubi ayamba Museveni oba ayina Musevenizimu tulwanyisa omusoga eyeyisa obubi ayamba Museveni oba ayina Musevenizimu tulwanyisa omukyoli omulango omuteeso omunyarwanda ayamba Museveni ne bw'oba muna Kenya ng'oli wano oyamba ku Museveni ne bw'oba mu Tanzania tukulwanyisa ne bw'oba mu Nyankole oba mu Tooro oba mu Kiga oba mu Konjo tulwanyisa abo abayamba Museveni tulwanyisa Museveni n'abantu be era bw'oba oli omu ku bantu be abantu ba Museveni si Bannarwanda abantu ba Museveni be bakola ki abafutubadde ababbi akabinja k'ababbi abamulemeza mu ntebe ababba Bannayuganda be bantu ba Museveni abantu ba Museveni si Banyankole osegedde si Banyankole abantu ba Museveni beebo ababbi oba akabinja akegasse mu kukola ki mu kusiraanya eggwanga Uganda ffe lwe lutalo lwaffe kati gwe ayina olutalo lw'olwana mbu oba oyina eggwanga lyonna ly'olwanyisa genda eyo mu ntalo zammwe senga tulwanyisa Banyarwanda senga tupulipeyalinga kulumba Rwanda segedde kati ze ndi wano South Africa segedde n'omulala ali walala nammwe Bannayuganda mutambuddeko endowooza mugijjeewo bw'otereeza ensi omuntu ne bw'aba avudde mu nsi ki kasita abanga agoberedde amateeka osegedde twetaaga kutereeza nsi we wali point nga ne bw'ojjanga oyina empisa embi zitya
weesanga olina kweyisa bulungi okusurvivingayo. Okitegedde? Okategedde? Yensonga lwaki twagamba ku babaka bali abasika handbrake. Naye obuzibu tubuyina kwabo abatagamba bannayuganda kituufu, abasirise, abasika handbrake. Omubaka wa palamenti yenna agenda osabira obululu ku Nayikoto gye yasima constituency ye tugenda kukuba. Omubaka wa palamenti yenna agenda osabira obululu ku luguudo lwe yalima mu constituency ye tugenda kukuba. Omubaka wa palamenti yenna asabira obululu ku mosquito net ze yagulira abantu bwe tugenda kukuba. Omubaka wa palamenti yenna asabira obululu ku ambulance je yagula tugenda kukuba. Twagala omubaka wa palamenti ng'osabira obululu ng'osinziira ku nkola gy'otaikawo ya kugoba Museveni. Ne bw'oba osensitizinze oyigiriza bannayuganda nti muyina okwerwanako mmwe ffe tetukyalina busobozi tujja kuliya engeri gye tukola ki gye tukusabiramu akalulu oddeyo ne mu palamenti. Omubaka wa palamenti yenna agenda okusinziira mbu asimbye ekkuuli mu palamenti twagala okozeewo ki ku kuggyako Museveni. Ekintu kyokka ky'osobola okukola ekisobola okuggyako Museveni kwe kuzuukusa abantu mu constituency eyo ffe gye tutasobola kutuuka. Obutambi bujje nga bujjo obagamba ebigambo nga bwayiswa mu fumbiro byatera obbagamba. Segedde awo nze teweetaaga na kummanya nja kukuteekawo ntateekawo n'omubiri okulaba nga wallahi bannayuganda bakola ki kubanga bannayuganda batuwuliriza era temutunyoomanga nammwe temwenyooma mmwe. Bannayuganda bawuliriza mmwe n'okusinga b'MP abo kubuulira. Era munnayuganda gwolaba agenze mu ba MP baba bagenzeeyo kukola ki kubaako na kye bajjayo. Y'ensonga lwaki osooka nondekamuuko ne mmalirizayo pointi yange. Kale byogere ebyange. Example yennyini gye njagala okubawa nti abantu twali tetukumanyi era teri akugoberera lwakuba nti oyo maje ga Umaru talina maje wabula tumugoberera lwakuba ayogera ekituufu ayogera amazima genda mu maaso. Okay. Osonyiyiddwa. Okay. Ensonga eriwo katuddeyo. Abantu abo batuwuliriza leka nkubuulire si balalu. We bawuliririza omuntu ayambala akakofiira atakajja ku mutwe atalina office yonna. Muganda wange si balalu. Balina ensonga lwaki batuwuliriza. Nenzija nenjogera ku muki. Ku member wa parliament abantu ne baga Kiseka ayogedde. Nenzija nenjogera ku muyimbi ne baga Kiseka ayogedde. Tetubaloga sina kye nabawa lwaki bampuliriza. Kitegeeza bannayuganda bannaffe bagenda babuuka. Nze atalina ssente bampuliriza nnyo. Gwalina ssente ne batuuka n'otuuka bagamba ne baga toyina ky'otugamba. Nalaba Sewanyana, oyo Sewanyana. Alani Sewanyana. Ng'ayita mu constituency ye nga bafujja mufujja. Oyo Alani Sewanyana. Olowooza lwaki? We muting engineer. Olowooza lwaki bamufujja? Nkanyigako naye tekagira muting akawo. Okay. Owulira lwaki abantu tubagamba nti oyo wabuyu ebivulu tetujja yingira ne baga kale. Oyo liri pazo tetujja yingira ne baga kale. Oyo lutalo tetujja yingira ne baga kale. Olowooza lwaki? Bantu si balalu. Bantu baffe bava wali eriwe baba buzaabulizanga. Bantu babuuka. Abantu bategeera ani abagamba nga bagamba bintu byakuva ku mutima nga talina kyabaagalako. Nze sigenda kujja kusaba kalulu. Siina byentunda mbompe. Naye weegenderezanga nnyo oli alina kyakwagalako. Nze oli munnayuganda munnange afuna obulumi bw'ofuna nange bwe mbufuna. Ensi bwekunyiga nange bwe nnyiga. Segedde.
Tetulina Museveni nti bwe tulya. Nedda. Siri mu position nti office gye wanteekamu nedda. Wabula mbyogeza lwa bulumi bwa ggwanga. Obulumi nkimanyi naawe olina obulumi bwo obw'abantu abo nga be babuleese. Yensonga lwaki abantu batuwulira nga twogera. Bakimanyi twogera ebiri bibaluma, twogera ebiri bibali mu bwongo. Yensonga lwaki ojja kwekanga nga bannayuganda kitwanguyira message zaffe otambula. Era nze bwe njogera ne MP n'ayogera ojja kwekanga nga kikola ki? Ojja kwekanga nga Kiseka gwe bajja focusingako. MP awo nzike nga alina pangisa bagenda kukola ki? Mulwanirako. Nze sina gwe nja sasula. Nja kuyimirira ngambe gwe nedda ssebo. MP ateekemu ssente okulaba nga Kiseka bamukatira. Osegedde lwaki abantu tubagamba mazima. Toyina ngeri gy'oyimiriramu nga gwe Nambooze, Betty Nambooze n'ogamba abantu nti ne miliyoni 4 babawa ntono. Nga the moment woyingirira office basooka kuweerawo emmotoka ya miliyoni 5, 500 million. Ne bamala ne bakuwa driver ne bamusasula. Ne awusigale wake uwo asasulwa. N'amafuta g'okozesa basasula. Ne miliyoni 4 ate nomala n'otugamba nti nazo tezimala tufuna na ntono. Nze wongamba tufuna ntono ntandika okukola research. Ne ngamba abantu bano sente zagambe miliyoni 4 nti bafuna ntono, parliament endala zifuna mmeka? Ne tugenda ku Zambia. Eyo Zambia temanyi Uganda tebakulye binusu. Naye Zambia omubaka wa parliament afuna miliyoni 5. N'allowances zonna miliyoni 5. Member wa parliament. Obukadde obu. Nambooze yagamba obwe Uganda miliyoni 5. South Africa, economy ya South Africa eri times 50 ku ya Uganda. Naye omanyi Uganda sente omanyi member wa parliament South Africa sente zafuna. Oloza sente afuna meka owe South Africa. Afuna miliyoni 18 eze Uganda. Taweza n'abiri. 18. Kyokka bali bafunana. Owulira? Ne tujja Kenya bali mu miliyoni nabo 18 mu parliament. Nambooze yatugamba ana bafunana ntono. Oyo omukazi yali eyo mu parliament ababalwanirira. Era muli eyo muwoza. Nambooze waffe muli basiru. Amaziba temugalaba. Nambooze yagamba wallahi bafuna ntono. Tanzania bafuna kasanvu, Uganda bafuna mutwalo. Gumu mu 100. Tanzania bafuna kasanvu. Era Abatanzania bali mu lutalo lwakulaba nga sente bazisalako. Uganda bafuna gumu meka? Nkugambye Zambia efuna miliyoni meka? 5. Dictator kye bakola. Bojja mu parliament ne bojja ngoze mulwanisa. Akuwa sente zikwebasa. Era ekyo akikolanga kakodyo. Kukwebasa. Osegedde. Okategedde. Nambooze gwe mukayanira wano gwe mumbuuza kiki ekikukubisa Nambooze? Lwaki oyogera ku Nambooze? Yagamba bafuna na ntono. Europe tewaliiwo Uganda nsi gyewunyako mu Europe. Naye ensi ezisinga mu Europe ababaka ba parliament bya Uganda bazisinga okufuna sente. Ate nga ababaka bewaffe bangi bazibu bali mu 500. Tibali mu 500 andiki? Bali mu 500. Bali mu 5. Europe Uganda wewabeera yensi ezisinga okufuna sente babaka ba parliament tezisukka nsi 3 mu Europe okufuna sente nyingi okusinga Uganda. Nambooze ye yagamba nti obo sente butono yo yabalwanirira
hey madamu teacher nze mpundidde ngira nengera ebiwala n'ebirezi nengalaba bino clarification kakano ababaka baffe bali 529 imagine 529 Bungereza omubaka wa parliament atambula ku kkubo bwati ng'agenda ku parliament avugawo n'eggaali abe Uganda baagalako na motoka ziriko bugombe kakodyo ka dictator otuukayo nezo sente zennyini ze bakuwa ne bakulaga nti ate omwaka bwe guggwako bajja kuwa milioni 10 nga kasiimo December uno bayino bata ogenda mu Christmas era bagenda bawangazi babo waluli olusi n'okusinga uliriza jukira omubaka wa parliament owe Uganda bwalwala agenda mu America Germany kujanjabibwa osegedde owe Bungereza bwalwala bamujanjabira mu malwaliro gaabwe gwe weetaaga oteekamu ne transport agenda omutwala ajanjabwe ne wafuna bufunyika bengo ngeri asayininga owulira ng'abagenda buli lutambula sente yo y'omusolo yeetambula ne tujja ne tubagamba abantu abo tebalinaffe kale twaligambye nti abeenaalemu engeri gye balina majority gye basinga obungi ensonga lwaki ababaka ba parliament baffe bafuna sente nnyingi yeeyo abeenaalemu be baabiteeka be baabikolaki be baabiteekawo naye owa NUP Namboozi Betty yajja n'agamba nti bafuna nantono Namboozi lwaki simuddamu oyo ye lwaki mba muleka kale mpulire kanja Samira oba mulowooza tuli balalu ne tujja ne tukugamba oyo nno mufere oyo mufere biki byayogera ebyo mufere ensi ekyayinamu ne regioni nga abantu bafa njala 1,000 ng'omusawo ateekawo nti gundi afudde enjala Kalamojja 1,000 omusawo waateerawo nti gundi afudde enjala kitegeeza waliwo be bawandiikawo ebirala nga nabo njala ye yabasse okisegedde waliwo be bawandiikako ebirwadde ebirala nga naye enjala ye yamusse ne bagamba nti gundi afudde ki njala afudde enjala nti ye bali bameka nti mwaka gumu nti bafudde 1,000 naye ng'olwo 1,000 sente ezisasulwa omubaka wa parliament ogwo zisobola okubaliisa omwaka ogwo gwonna sente za mubaka wa parliament ogwo ne zibalunya okufa nkubuulira Namboozi ate era n'amala n'agamba ntono Namboozi abo okumanya nze mbayinako obusungu baalaba Babesigye ne bakimanya nti Babesigye kawaani batulimba ku magezi ga Namboozi tosobola kungamba nti yali tamanyi Besigye wawulirako wali obawuliddeko nga boogera ku Besigye nagenza owulira nga Ssemujju agamba nti boyo bamanya omuntu aliko amasannyalaze bo bawagamuwage kumuggyako kifo ke kano ke baagala n'okukola ku Kyagulanyi era ke bamukola Ssemujju yakyogera yali ayogera mazima sigamba nti bajja mbu bajje batereeze eggwanga bo baagala position kubanga bw'alaba bw'anaayogera ku Besigye nti kawaani ayinza okuluzinga position n'atamanya nti okwogera ku Besigye nti kawaani oba ozuukusa bannayuganda okumanya nti mbutuufu eggwanga lisaanawo lw'abantu abo lwaki bannambooze tebaatugamba ba Erias Lukwago beegatta bwegassi ku bantu abo lwaki tebaagamba bantu nti bano abantu kawaani kyogamba fetu mbu kyogamba nze Kisekka mbitegedde Nambooze byataategeera mujja tegeera abantu nze bwe ntandika obatunuulira bwenti obulumi bunnuma nenzibiriza bwenti najja ne yeeyogeza n'obugalubindi kakati olaba bw'asoma buli kayogera ajja akawandiise nojja n'omala n'oŋŋamba nojja n'oŋŋamba nti akola nsobi akoze ensobi asimattuse nze siina we mpandiika nga tonkwata nsobi lwaki tonnaginkwata kubanga omuntu ali lwiyo tabula bw'oba oli lwiyo tosobola simattuka kigambo kya kiki kikuba kintu kyokkiririzaamu tebakulya ebintu tosobola kusimattuka kigambo nti omwana wange mutte n'oŋŋamba kinsimattuse gweolaba kirya ekiri newankubadde oba osimattuka otya ebigambo
tosobola gamba omwana wange mutte waliwo byendaba ng'olinga asimattuse ekigambo ky'okutta omwana wo mutte n'omala n'oŋŋamba akinsimattuse nze mbiraba ne mbipima bannaye bino ebintu bya bongo abantu abo be bantu abantu abo senga mumanyembe bali bantu kikaaki babikola bategeera babimanyi kati bagambe yage oyo gwola bajjanjabirwa India Parliament ya India Parliament ya Uganda India nsi nene nnyo yemu ku nsi ezisinga obunene okitegeera naye Parliament yaabwe bafuna milioni 4 n'ekitundu eze Uganda MP emiliyoni 4 n'ekitundu osobola okugendako ku Google n'okebera ate gwe nkuwakanya professor operator bafuna emiliyoni 40 plus allowance gwoli eyowoza ababaka baffe tubagambako muli basiru bakubuusa okwo kwakutolera obutosama mubulye mumalo buli omugambe naye mugende mutereze ssebo tetujja kubakolera tubaterangawo mubiri mwe mubakusagulire ground Museveni akusanga akutte gwe bakusanga bakutta busi yo musagulide ground ayingidde mu office omanya abaana abafa oyinayo MP nti yasitulayo okwo ku kasente kakoze mu parliament naga kangene mpe ku baana ba Yasini Kawuma wakiri milioni 5 bafulanka senteza balita nabo Kenya badengenda ku example ku Franka ntinga nere twagende waba Franka enyumba mwagiraba oyinayo wadde yagamba nti nze ndi MP ndye abaana bano bafudde mwe mubasagulira mwe mubalwanira mwe mubafuba okubalabanga ndi batuuka mu office mwe batuuka ne bamala ne bapa waba ayinayo akasente kayina wala yanoonya ngeri gyagenda kawaamu mulonzi bamama naaka ne waba weenaalemu ng'amuwaayo ku kasente mundabiranga ddala gwali mu kulwanyisa Museveni teri genda eri Gasiya kyokka n'amala najja n'akulimba Museveni tetumwagala twagala Museveni kugenda mumwagala muti okugenda nga ne bw'oba n'obusobozi bwonna toyamba oli alwana okugjako Museveni oyamba agenda kuwa kalulu bano bazzaake nze sijja baleka temumbuulira sijja baleka jangu mpuluvinga erongo jangu ewange oŋŋambe nti wano oyogedde kibi ekyo kyokka kyekijja okunzikiza naye bw'oba oŋŋamba bugambi kubaleka tosobola kunzikiza nze Kiseka tebakulya ebinusu tosobola kunzikiza tebakulya ebinusu oba oliawo nga beetegekeddewo bugundi bwabwe mbusimanya awangudde oba awanguliddebwa yeeronze bw'awangudde awanguliddebwa kaliko akaseera ng'omwami Bebekulu ategeka bwawadi bungi nga bwe era bwe kyazuuka bannayuganda bye bakikwamu ebituli ne balekerawo okubugendamu okitegeera naye ng'oyo just imagine oyo yali muyimbi naye kati bano ba MOP bazze ne bukaadi bwe bumu obw'ekidongo poyinti eriwo enkulu eri bweti bannayuganda twagala ggwanga nze bino byempogana bino byolaba mpogana wenfuniramu wali awa ng'eggwanga likoze eki literedde naye abaana babatadde mu makomera babasibye emyaka emeka baabo baboogeza bigambo wuuyo najja nagamba bino enkya nagamba biri musajja bwattu bali mu kubonaabona ne bakazi battu gw'oli mu ofiisi olya osegedde oli mu ofiisi gw'olya oli kasenteko mwekuba buwoowo mukoze investments zammwe muli ku mirimu gyammwe ate era tebirina nsonyi ebyo ebisajja wakiri bakugambako n'ofunako ku nsonyi n'ogawa sizaayo naye n'okiraba nga n'okulumba kirumba ssebo kikulwanyise gwe Kiseka n'ogalengera kino wakiri funamu kafa nsonyi ogawe waye Kiseka byayogedde mazima otunuleko ebbali bisanja bibiri bisanja bisatu oli mu parliament bawoza bisanja bisatu ogenda omubuuze bisanja bisatu gibe emyaka emeka
Atya n'okugamba nti mmaze emyaka 15 mu parliament. Agaya ebisanja ebisatu. Bw'owulira bisanja bisatu olowooza 3. Mwana w'emyaka 15 ng'omukulu yali mu parliament. 15 yo omukulu ali mu parliament. Okimanyi nti oyo omwana aba yamala dda P7 aba musi. Nga yali mu parliament. Gwe bazaala ng'oyo omukulu yakayingira parliament. Ogenda omuwulira okulwanagana n'empuuga kitukosezza nnyo kituzizza nnyo emabega n'omugamba wawe kituddize emabega nenzija ne mubuuza nti owaaye Nambooze wawe kituddize emabega oli najja nagamba tugamba ku Nambooze omugambako ki oyo gwosazewo yayogedde ekyekisiru lwaki simugambako okulwanagana n'empuuga kitukosezaawa okugoba omubbi nti okulwanyisa omubbi okumusuuza ebyaffe mbu kitukosezza bino ebintu mubimanyi wabula nammwe muli ku kasente bwe bamala okunyigayo emitwalo 2 ate bwalayisa obwo buvubuka nze waakiri nsula enjala nze okunsasula okunkozesa ebyekisiru nfe enjala mbunzije ate ntandike okulya bintu kwogeza birimi ntunulira obuvubuka ne ngamba buno pride bwagiteekawa nze nina pride nkutunulira n'enkunyooma nze obwo bwemupibwa mmwe bwe buyita honorable ne bubateeka ku mutto ne muvimba ne mwekubya obufaananyi nabo olinayo ekifaananyi ky'omanyi mbonze kisekkanze uno nvimbye n'omunene okiyinayo mbanyooma temulina kye muli muvimba ki nga Uganda ebonaabona eggwawo muvimba ki Gasiya mbojja onvimbireko mbukubanga gwe honorable nkutunulira ne ngamba nze era ebifaananyi byange bye babinoonya abo bawankoko nze sinoonya honorable simanyi honorable wuuyo mbonzije funayo ekifaananyi wali obirabyeko nga mbitimba wano nze sitimba Gasiya oyo naawe n'ennamba bagambe n'ennamba zaabwe tozinoonya wabula ate be banoonya boogereko era be bazinoonya nkubuulira ate ojja mu inbox yange nenkubuuza gwani nengaye gundi obadde ogamba ki Kabenge sigattako ebyo musimanyi honorable gundi bimwesesasesa nensesa biki kubanga lisaanawo liggwawo mbunze yonzize mu kwesesasesa ebyo ebyekidongo nze amaalo siina maalo ago ga kidongo bwana babuteeka buteesi ku mutto ne kalyoka kavimba njogera ne honorable gundi nze ebyo tebinvimbisa wamma nze nvimba nnyo nga ne Robert Wakiri Robert Kireizi nemmanya nti omusajja wange tuli mu tukube mundu emu sige yavimba olw'okwogera ne Museveni waliwo ne yavimba bw'ayogera ne Museveni honorable wamwe alwanyisa Museveni yavimba bw'ayogera naye ku ssimu embuzi laba embuzi oyinza otya owewaana bw'okolagana ne sitaani weewaanira mu ggulu nze ne sitaani twogera oli ku layini etereeza ebintu mubiraba naye amaalo bannayuganda amaalo gagenda basuula aveeri buli eri obusajja bwo buyina gundi kakozesa tayito yaako ne kajja ne kakwa isolating n'otandika okugamba MP wange olaba njogerako ne MP ne kasooka kakwanira okwo abakazi ondabye wano nali nani wano nali nani ne kakwanira okwo mbu abawala wendi musajja w'amaanyi Gasiya nze oluli w'amaanyi ki ewange nze mbazaala wa
mbazala ira ddala gwenze nzo manyi si nze mbazala ira ddala nzo omusajja gwe negombo bwegombye oku Kyagulanyi era okumulabako obulabi awo amasanyaze goga naye bali eri lwaki ate naye lwaki ali omusajja ali kwalaali omusajja alina pride je nina omusajja yagaana okulya obusente bwagaana omumalamu omusajja yagaana okuva ku mulamwa omusajja alina lo yagamba oba afaafe omusajja yasalawo ku lwaggwanga lye osigera eyo ye gundi je mpulira nenga nti omusajja ono butufu kyegombesa n'omutuukako obutuusi naye ziri embuzi ziri bali bawambuzi ombuulira nze ze bunyiiza nkubuulira bunyiiza okujjako abo bokka abaliko kye bagattako newankubadde era nakyo tekinnamala bulungi naye at least balutamaguzi n'omuwulira nga waakiri ajja atakolinga ku nsonga nga bwagitakolinga abasajja bawaiswa mufumbiro omulaba nga ajja n'atakolinga ensonga nga osegera naye bano mundabiranga ddala mbosimanyi munwanirire nange mbalwanirire ebyo bakyabibisabika akalulu ku mulembe guno ebintu bye tugoba ku mulembe gwaffe ate gwe omuvubuka agamba nti oli muvubuka wa mulembe gwaffe ate gwe byobuulira abantu lwaki tugenda fuuka lwagambye nebe munalwana ensi yonna neeterera nga Matete teteredde mujja kuba mulwanidde bwere ningamba kati laba kano obwo bukoko nze nina ne bwe mupi bwendabanga okukwogerako mbanga yambye nga kajja kuddeyo kewaani nze nkubuulira nina ne bwe mupi bwendaba ng'okukwogerako boogeza okukamenshoni nga nkayambye nkatunulira bwendi nenga alaba kano simanyi bunnamugga simanyi bwani nebugera ne bufumbafumba abantu eyo banti kyatuyambye nnyo akalulu akabadde simanyibwa kaliwa kali ekisolo tuyina kandidati waffe obulumi tubuyina bambi abadde ateeka kulaba nga kuwangula twetaaga kuwangula mbwate kati ate fe kyatuyambye nnyo katunulira nengamba lengera kana akakoko kagamba by the way bigambo siribyerabira biddemu wamma kasooka ne kaseka nekaba nze ndi musanyufu nnyo okuba nga wa independent yatutte oli musanyufu nga mu race mwabaddemu candidate wammwe oli musanyufu nga akalulu kabaddeko maje oli musanyufu nga bakutte box ne box z'obululu obutiikinge wasanyuse eki oli musanyufu nga goyite wa independent yagudde mu kamyufu ka NRM najera ku independent yagudde mu NRM wasanyuse eki nze nebuuza yasanyuka ki ku byonna mu race gye babadde bayinamu omuntu olwo oluwalanze bannaye ate lweyogeza Museveni alina byakoze ne kakyuka bwe kati wamma takoze alina byakoze birungi naye n'okatunulira n'ogalaba kano kabeera kembagaza kati bwe katuuka ku Museveni kamuyita president bwe kabeera ku president waffe Kyagulanyi ng'akagamba honorable Kyagulanyi mwami Kyagulanyi yokukakuba engolo keetaaga okukuba engolo mu nnyindo okakuba engolo mu nnyindo sinalwendaba programu yaabo ne sirulonda nsobi ziwera 10 okakuba engolo mu luyindo olukamagaladde mbwanti mboyo egindi mbuyo weni UPK yawangulayo oba tetuwangulayo tulekeyo twetaaga bakulembeze oba tufune bitano nga by'abantu baddala tubifune si ebyo byakuddeeyo kujjuza mu ghetto bujje butandiko tukuba nga boogera ng'obukulembeze ffe tuli bakulembeze bwe bukola amanyanga tumanye nti nabo bulabe mwanti oyo wa NUP eyawangula eyo oba tewali awangulayo bibeere ekisinga obukulu kuleeta bantu baddala mpuuga bino byogamba mbu gwe wayamba Kyagulanye simanyi ofuna ebifo ne bwe tuba tetufunye
wakiri ne tuleeta abantu nga baddala obumba tutunga wana nabyo mbufe tuddemu ebyo mbutukaleke kogera amanyanga gaako mbukubanga kejindi mbukubanga keke NUP kokka akawangulayo nga naye ne NUP ebigambo byekogera si byaffe mbonze nyambye abantu bewaffe nze mbutunuulirawo mbuyinako obusungu noga kano keetaaga engolo mu luyindo katuleete ne ku balala mabateeseeko wano tulabe nga tuggala nawo ogabuti abantu obo batuusizza mu ssa ery'obwavu obusembayo okubeera nga tebasobola kwituusaako masowaani emupyagaba essowaani mosquito net ekyala essowaani ezo nja zikozesanga mu kuziika nono abaweseeti mmeka munewo eddazini mmeka obudazini 3 naye ayagala bamukubira engalo bamupraising n'omupuraisinga essowaani eddazini 3 bwezi ingini agambye Mike tena kyega yamulemye okujjawo tomanyi kwemutinga omusajja yatugamba mbu yatuwa ebifo ye bwe yatuuka ewaffe yatandika kukwana bakazi kati twamuwala yaseeka wamuwadde lyani kozi yese umaru bini mpuga se umaru bini mpuga atoteekayo kusaba oli erinnya lye yali yamutuze yese umaru bini mpuga yesaalongo se umaru bin mpuga toyongerako anasi toyonoona limanya g'abasajja oli ese saalongo umaru bin mpuga nagenza olabanga nekiri eri kibebekulu nakyo kiri eyo nagenza olaba kibebekulu kiri eyo kijubisa anti olaba abakulembeze nga bampuga omulabe waffe yatubuulira abazira baffe abamulwanyisa ate omusajja yayogera n'agamba never let you wakasoma kagenzi tokemekirere ememe wuliriza bagamba wuliriza omusajja yagamba tokkirizanga mulabewo kukulondera ani muzira okategedde gwolwanyisa ate yakulondera hirowo tegundi alwana nnyo ng'ate gwolwanyisa okategedde kati bampuuga ab'NRM ssebo bye batulaga amaanyi ga mpuuga betukuba abawagizi ba Museveni ssebo bye batulaga amaanyi ga mpuuga katuwe ku balala chance Mariam va mu mute. Kirabo genda maaso. Mariam taliko. Uncle Kimbo. Okay. Nsanyisa obawuliza mwebala okuweereza ekisinza okundeeta mbadde mpulira nti ekisinza okundeeta olutalo luno mbadde nduwulira oluli wakati wa sayidi z'abalwanyi ab'esayidi emu n'ate nga beekuba sayidi zonna n'olwekyo bwe nkiwulidde neŋŋamba kansaba omukisa guno nzije bwe mba mukkiriza okwengejingako nammwe in a constructive discussion tulabire ddala obuzibu buvaawa ekyamazima kiri nti ffenna tuli mu struggle okununula eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'abantu bano kyenjagala tumanye kimu if we are united we can stand but if we are divided we can fall easily omulabe waffe atutunuulira n'eriiso jjogi atusinga resources atusinga almost
mu buli kimu kati ffe tulina mukozesaako magezi. Uncle Kimbo, kansoke nkubuuza ononsonyiwa Kimbo. Mbadde nsaba kubuuzaako kantu katono nnyo. Oyina emyaka ng'emeka? Nze ndi musajja mukulu. Myaka ng'emeka? Above 40. Okay, olina above 40. Omanyi otya ani omanyi Museveni bwalwana? Nali mu nsiko okumala emyaka 5. Omanyi Museveni bwalwana? Uncle Kimbo. Uncle Kimbo. Kankunnyonnyole, Museveni alwanira mu opposition. Akosoko kategeere. The moment woleka opposition. Soko ulire. The moment woleka ono mbolo okuba wa opposition, mumubeere bamukwano temulina kye mugenda ku achievinga. Kitegedde. Kati statement joso sokola teri valid. Oboli awo tunatuuka ku kinyusi. Kuba obuzibu tusinga okuba nabo kati nti tulina bamemba ba parliament aba opposition ne tubeera ne bamemba ba parliament aba nuupu ng'ekibiina kya nuupu. Njagala nga tutandika okubakuba embooko abawuliriza n'abantu be tunnyonnyola abawagira nuupu tutandike nga tubalistingira nti bamemba baffe aba parliament kino kye baalina okukola naye tebakikoze. Kino kye baalina okukola naye tebakikoze ate nga n'obusobozi baali babulina. Mpulidde nga mulina ebintu bimwogera. By the way, simanyi oba ffenna tumanyi bamemba ba parliament abali mu parliament ya Uganda toto bonna. Tulina ababaka 529. Ku babaka 529 nuupu erinako ababaka 57. Mwe muli ne Kazibwe Bashiri. Lekamba kusomere. Mwe muli ne Kazibwe Bashiri. Mwe muli ne Kagabo. Mwe muli ne Alani Sewanyana. Owulira. Mwe muli nyamba akani, nyamba ako njagala osome bano abayi bonna bene UP. Mwe muli Mpuuga. Mwe muli Abedi Bwanika. Owuliriza. Mwe muli soko dekamba njagala nkusomere gongambe ogezaako kuŋŋamba nti NUP yo ababaka tetulina bagambako ba Joyce baagala. Mwe muli bono ono Namboze Tisibeti Namboze walo Teddy Namboze. Owulira. Mwe muli ne Segona siwe kiri kati oŋŋamba mwe muli Muwanga Kivumbi kati goŋŋamba wuliriza obadde ompuliriza bulungi ng'oli wansawo. Owulidde kye mbadde njogera ku Namboze. 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 Yavaayo n'atugamba afuna omusaala mutono mu parliament. Okikkiriza? Okikkiriza? Okikkiriza nti kituufu ogwo mutono? Jja wano obupale bwo naawe. Twala eri obupale Gasiya. Buno obusajja bwe don't listen to understand. Bawuliriza kuwakana. Yeah? Muka blocking and oka blocking akave wano. They don't listen to understand. Bawuliriza kuwakana. Jawo genda wano. Nzenzire mpulirize gwe naye ntegeerayo Gasiya. Owulidde kye nkugambye? Nkugambye omubaka wa parliament ewa afuna $5 million Zambia. Namboze agambye afuna million afuna na ntono. Odde wano zize mwoyo Gasiya. Mukanonye muka blocking saga kuddamu nakalabako wanunzaako. Saga kuddamu kulaba buntu busiru bwe butyo.
kanka jewo wano kaka no kaze no ku comment nze kanka blocking gasia bwefuula mbo boli constructive mbo manyi okabuuza Museveni alwana atya nti abeni UP ate abeni UP ng'omubaka wa parliament nti ayagala enkyukakyuka era ayagala okugoba Museveni ogamba otya nti miliyoni ana mufuna ntono amagenda maaso ani Maria woli Shepherd genda maaso we ani muting mbukaze mu debate nze wano si debatinga jangu mproving wrong nze si debatinga jangu ate jangu ng'omanyi kyenjogedde nti nsinzidde okusinzira ku point gy'oyogedde eno wano nfu okusinzira ku gyenjogedde eno nfu naye bw'oba olowooza nti ojja kujja wamagenda Shepherd genda mu maaso kale nawe gyebaleko bali ku platform eno namwe mbalamusizaako nze woman kyenjagala okwogerako nja kusookera gye wasookeredde ddala ku baganda baffe abanyarwanda nze njagala obagamba tetulinaako muganda tetubalinaako mwenna buzibu obuzibu fe tubalina kubali abakuyetinga ka gurupu kaabwe katosobola kuŋŋamba nti abo abatula mu gurupu yani oyo ya Gashumba amaze omufidinga amuwadde obutwa oyo togenda musanga oyo akusanga oli muganda oli musoga mubenga muli ku mulirwano bebamu kiseka tuwulira abantu ku mirwano nti gundi baliko ku miziga abantu nga bana mbweri ennyumba eri bagiwadde obutwa kiseka batula mu gurupu bw'abagashumba oluva eri Gashumba amaze mufidingamu ebyo byonna nga batuuka eri watuuka ku muzigo alina obukyayikuba ne santi bali sibo b'Abanyarwanda nga babateramu obutwa nga famire yonna esaanawo anti Gashumba yabagambye anti mutugoba tugenda naffe ebbaluwa nyiso tugenda bayitira M23 okitegeera kati oli ajja n'obusunga bumaze omujjula agamba mutugoba mutwesimisizaako n'ekitofu temutwagala kyakola ng'akola ki ng'atuuka agamba kasi obutwa bw'emmesi tebugula bbeeyi wali ku mulirwano ng'agenda ku dduuka ng'abugulayo ng'abo baleetera ng'awaba neyiba banne okitegeera ekyokubiri Gashumba batubuulire Gashumba yabaa n'akola statement yatuga yagamba mbu Uganda yatwala territory ezimu eza Rwanda nze kyembuuza wano Gashumba yayogerera Rwanda nti twatwala territory za Rwanda tesobola kweyogerera teina ddoboozi oba kitegeera kati abamu abatulamu gurupu bajja bakugamba ffe tulwanirira byaffe mwatwala territories zaffe mwatwala ebitundu ebimu ebyali birina okuba ebya Rwanda kati oba mulaba ffe twajja kunoonya bintu byaffe bye mwatutwalako oba mukitegeera aba abantu kasi ate bamala omufidinga omujjayo omutereeza omuzza kweno layini kiba kizibu baba bamaze omufidinga batula bugurupu batula nakiro ne beetuuza ne beebuulirira ne beebulya ne strategy gye bagenda otuttamu ne bamanya kati bannayuganda bakola bwe bati tugende tubakole bwe bati ne bwe bati abantu abo bwe baba batwawukanamu baamala dda twawukanamu baddaano ne batugamba tubasosola tetuna kye tubawa wangayi nga batugamba tubasosola naye nga bo batunuulira amayumba ge basulamu ng'ono gwe bagamba amusosola ali ku muzigo ye basula eri buziga basula eri mu bitundu byeyo waggulu okitegeera fensi ali mu kazigo lwaki nsasola ggwe nkummanja passport nga basobola okuguza ettaka ebuziga
okitegeera nga bagamba mutusosola temutwagala mutuma passport nkuma ntya passport nze twali ku internal affairs sasa nga wona muntu n'omu ayogera Luganda nga nayogera oluzungu omuwulira alinamu language zeeyo okitegeera kati munnoyo mwogera olulimi lwe lumu akuma atya passport bajja ne batusigamu obwo obukyayi baagala ffe tusooke tubawulireko obusungu mbu tukwale twalandika obbegobako naye nga twabawasaamu twabazaalamu era obawulira tugenda twala abaana baffe ndowooza oyo settlement ze bakola tujja twala abaana baffe ne bakabaka baffe babazaddemu ne bakabaka baffe bennyini kati tugenda bagoba n'abaana babakabaka lwaki batuteekamu obukyayi oli bwagamba ntugenda kugoba omunyarwanda tagamba igwe wenna nga wazaalibwa mu Uganda era wenna nga oli wano oli munyarwanda oba wazaalibwa mu Uganda okulidde mu Uganda lwaki weyita munyarwanda wafuuka dda munnauganda kimala period kati ekyo bakikweyisa omunyarwanda nze ndi munyarwanda era nze ndi munyarwanda naye nga kawe kyazona n'amanyi olina ga kiganda abamu n'amanyi abalina ga kiganda olwokuba bamubulira history nti gwe maama wo yava Rwanda nabo natandika okweyita omunyarwanda wawulira nga bagamba ku banyarwanda abatuula mu bugulupu bwabagashumba nga bagamba ffenna batwalana tebatwagala olubaawo nga obusungu babututeekako kugambye abantu abo batulinako obusungu nze nina jjajja wange aveyo ali mu 40 seka yatugamba kuba olumu ajje ne Uganda yatugamba abanyarwanda batukigombya tebatwagala nemwyita mukuba bakuwanda amalusu naye nga bo banyankole beeyo okitegeera bo be baabayingiramu nfe jjajja wange baabokyeza nnyumba basooka ne batenta ezaabwe ne zifuluma ne ziraga ne zigenda ne bakumako ennyumba ekiro omuliro balina kuddukira eno mu Buganda okitegeera kyokka bo bagamba tubasosola ne bo batututta baganda baffe oba kimanyi nga oli munnauganda wasalawo obe mu Uganda abamu tebalina yadde na kitundu eyo mu nsi eyo eya Rwanda tebalinayo ttaka tebalinayo mayumba naye nga yayagalayo tikemwaka akagulu okitegeera tetwagala bannange mutugambe mbu tuli babi naye abantu abo batukoze bubi era be tubatwogerako tetwogera kuggwe nze bamama baffe bazaala mu basajja abanyarwanda era abaganda baffe gye bali sikwatagana nabo tetukwatagana nabo. Okay, Shefadi kankubulireko akantu Shefadi kankubulireko akantu point eriwo enkulu eri bweti togwanga mu trap ya Museveni n'otandika okulwana ng'olwanyisa banyarwanda then eyo trap ya Museveni wogiguddemu oba osindiikiriza ne bannaffe abamanyi ebigenda mu maaso era baagala eggwanga lyabwe okutereera okufiiringa simoolo kyekisooka okutandika olowooza uliriza soko mpulirize mukwano njaga nnyo eyo trap already gye mbadde njogerako Museveni ekyakikola kagenderere lwaki ayagala kufunayo abamuyambako nga tabasasudde nti buli wogamba nti tulwanyisa banyarwanda waliwo omunyarwanda abadde tabiriimu atandika okugamba ekitegeeza Museveni bwagenda nange okisegedde awo wewali point wemutingeko navasi okisegera tetwagala kuwa muntu yenna kuyamba ku Museveni akozesa sente okusasula ki abantu abamukolera sente zibagwako n'owulira nga bakola statement banaye temudda sente zigwawo ate tezina kye zikola fo omusajja tumutema enteega tegeeri tumwavuwaza nga atuuka ekiseera nga tasobola kukola ki nga n'amagye ge talina zigasasula kati ate gwe ate omuwaayo abamukolera ku bwereere abagamba nti owaayo bino byabanalwanda tokimuwa era naye alwana kikola ki alwana okufunayo gurupu emukolera nga emukolera na mutima gwe osegedde waliyo abanalwanda bangi nnyo abataagalira ddala bikolwa bya Museveni buli wawulira ng'owooza abanalwanda naye munalwanda tojja kimujjako segera ajja tandika okugamba ekitegeeza Uganda Museveni bwagenda yatukuumye olabe woba obanga amugamba nti genda oyambe Museveni mu okategedde okitegedde kyebabala
Museveni akozesa gurupu zonna ekyo kitegeere kiteeke mu mutwe gwo. Akozesa Abanyankole, akozesa Abatoolo, akozesa Abakiga, Abalango, Abaganda, Abateeso, Abasoga. Nsobola otandika obba kusomera nga mu butuufu amawanga gonna. Naye anoonyaayo okwo gye yeekubiira olutalo alufuule olwa sayidi eyo. In fact batwagalamu na busungu. Tunyiige tutemetema abantu abali innocent. Segedde. Mumalo tematema bali innocent onotandika otyo okumunenya nti mutemu nga nawe watemudde. Fede tugwa mu trap ezo. Tugenda kwate gwanga lyaffe Uganda uliriza. Tujjeko Museveni tuteekewo amateeka ng'oli takiri ng'oli ne waba yali yagadde okusosola. Mateeka gamugaana. Ate era nga gakola. Oli ne waba yali yagadde okubba amateeka gamugaana ate era nga gakola. Oli ne waba yali yagadde okutta amateeka gamukola ki? Gamugaana ate nga gakola. Naye amateeka ekyonoonye Uganda mateeka si ggwanga. Amini bwe yali afuga Uganda abantu abali ku saidi ya Amini abavanga ku saidi ya Amini abanodhana beeyisanga bubi ekyo fact era oziwulire engero. Obote bwe yafuga abantu abali bava ku saidi y'Obote nabo balinga beeyisa bubi. Kati kiki ekikulowoozesa nti Museveni bw'afuga nga mubi ajalema okunoonyaayo ababi banaakozesa? Kino kitegeeza ki? Nti omuntu waba akulembera nga mubi alondayo abamufaananya emitima. Yensonga lwaki buli woolaba buli wooteekawo embeera eraga nti gweoyagala okwefuula mulungi ofuuka ennemi waaki wa Museveni. Wojjukira bana omukyala gwe bayita Nibanda mu NRM. Mukazi wattu ye yagendayo ng'amanyi agenda kukola. Walaba ebyamutuukako. Baamutta. Oba okitegeera? Nti bali eribo baagala babafaanana mitima. Omubi anoonyaayo banne we beefaanana. Osegedde kati agenda ne yeesanga ng'alina abamwanguyira abava mu ggwanga lye. Kankubuulireko akantu kano, luno olutalo si lwa ggwanga lyonna. Luno olutalo tulwana Uganda egende. Uganda Museveni agende tutereze Uganda mwe tugenda otambulira ffenna. Ng'omuntu ne bw'oba olina omutima omubi gutya. Nze ndi South Africa. Wano waliwo Abannayuganda bava Uganda. Senga ntuuka wano ng'agaba emirimu agiwa Bannayuganda nnyinza okugaana okukola. Njagala onziremu. Senga ntuuka mu nsi eno South Africa mwendi ng'agaba emirimu agiwa Bannayuganda nnyinza okugaana. Bwandi giwa South Africa. Kati tulina chance embi nti ali mu buyinza, ali mu buvunaanyizibwa bw'eggwanga lyaffe. Awa bantu okisegedde bava mu ggwanga alimu. Osegedde ate ne yeeyambisa n'abalala abasirwa abava mu mawanga gaffe ne bamuyamba okukola ki? Senga omugjawo bano bonna bo bazikizza. Abanalwanda baali mu Uganda nga tebeeyisa wadde bubi. Ensonga lwaki ssaawa zino olaba beeyisa bubi? Museveni yabafuula nkugambe Museveni ye mubi. W'omwawukanako ofuuka mulabe we. Akwagala olimu ayagala gwe Nabbanja. Akwagala gwe Anita Amongi nga eva bakuvunaana bantu, kutemula bantu, kutta bantu, kulya nguzi, kugoba bantu ku mataka. Ye bayagala basembeza. Lwaki? Era bw'ovaayo ng'oli mulungi nga Bafande Kirumira nga Bakaweesa abajjawo banasikaliisa. Tukirize tugaane waliyo Abanalwanda bangi basse Museveni ng'abasse. Naye ng'abasse lwakuba baganye okutambulira ku pulogulaamu ze. Tuyina anasikaliisa omumanyi bulungi yaweebwa butwa. Oba okitegeera? Kati kana akantu togwa mu trap ya Museveni gireke. Tetwagala muwaayo muntu n'omu ng'amukolera ku bwereere. Twagala nga buli amukolera ayina musasula ate sente ajja tuuka nga taziyina ng'ate yeetaaga abamukolera. We banaabula ajja kudduka. Osegedde balonda Nyakayirima ebyabatuukako mu bimanyi. Osegedde tosindiikiriza munno yenna. Ffe tulina wano bannaffe abali mu struggle wano nga beeyo nga naye tebaagala bintu ebyo. Kati omugambo otya ndi jangu tusindike emmotoka naye we tumala okusindika nga naawe Uganda ogifuluma. Oba tumala okusindika emmotoka naawe tojja kutuula. Kati luno olutalo tulujje ku ggwanga lyonna.
kubanga trap y'omulabe bye gyakozesa tetukozesa bukodyo bwa trap ye fe twagala gwanga lyaffe kutereera segedde era gwanga bwe linaatereera abantu abo jja nnoonya ni gy'obalaba bakubule bajja kudduka ababbi abantu abassa abantu bajja kudduka abaana ba innocent era bajja bbaawo kuba amanyi talina gwe yatta talina gwe yatulugunya talina gwe yabba tetugenda kutandika kubuuza abantu mawanga gaabwe ti gwoli wa ggwanga ki gwoli wa ggwanga ki tetugenda kikola tujja kubuuza muntu bikolwa bye ti gwamisi kigundu wayo ky'obutale bw'abantu paka yani osegedde abantu baafa nga bafa ng'oyagala kukolawo mu bizinensi byo osegera abantu bajja kukola kikuku tujja questioning okusinziira ku bikolwa byabwe so si ku mawanga gaabwe segedde ensi tekyali ntono nnyo nga bwe tulowooza ffennaffe ffennyini tujjudde mawanga ag'enjawulo gye tuli nze sisobola beera munyarwanda nga Uganda waliyo emirimu muneŋŋaana kgendayo ekyo nkubuulira teri survive buno bulamu nkubuulira era saawa zino senga wane South Africa waliwo emirimu nga bagiwa bannayuganda senga haafu ya Uganda eri wano nkubuulira teri ajja gaana survive nga nammwe muginoonyezaako ewa naye obuzibu bubeera kwona agigaba gwe twagala okola ki okugjawo bwe tumala omugjawo bano bajja kweseetinga kyogala banaakola lwampaka tweyanziza mukwano naye kansuubire okategedde bulungi Kiseka nkategedde njagala mmalirizaako ensonga Kiseka era kyembadde njagala okulayifayinga ku ekyo baganda abafu abatulimu nti ffe mwafuuka bannayuganda tetubalinaako buzibu ffe tugoba eri gurupu eri eyakola obeegayirira balina okukimanya bakitegeere lwaki obeegayirira omusiru sigala ng'oli musiru abajja lowooza ba mugaso nnyo bavimbe tobeegayirira bategeere bigenda mu maaso tobeegayirira olw'ensonga si be bokka abalina omusaayi ogutali gwa Uganda tulina bannakenya abalina omusaayi ogulimu ogw'e Tanzania wali obalabye eddi nga beekalakaasa oba nga beeyisa nga bano olweyisa tulina bannaffe bangi nga balinamu omusaayi gw'e Kenya olaba bameka abeekalakaasa tobafuula nnyo special tebalina njawulo na bannaabwe naddala abalivingira waggulu awo nga balimu omusaayi gw'e Sudaani awo tuveewo ekintu tukinnyonnyodde okwegulumiza awo tuveewo naye nga nabo tebalina kye bali for that clarification. Kati mbade njala nange kwogera ku bamemba baffe aba parliament. Another point. Saka ogeze n'ogamba nti tubawo omusaala at the same time ne tubasasulira ne medication mu mawanga g'ebweru. Okitegeera. Kati we bajja wano e Uganda bofuano malwaliro gaffe mu kifo ky'okola ekisoboka tuteekawo gavumenti egenda oteekeddwa eddagala mu ddwaliro nga naye teyeetaaga fuluma wabweru wa ggwanga atuleetera butanda n'akuleetera akatanda naye nga mu ddwaliro tekula ki tewali ddagala kwe bagenda okumbikira wondeetedde katanda kwe babambikira nga nfiiriddeko nga siina ddagala mu ddwaliro oba kitegeera tubakajja bagamba bannange mukole ekintu kimu oba oyanga sente oyagala zispendinga zitakako mu balonzi kola ekintu kimu teeka ku gurawundi ogambe sente zetaddewo kunga kutambuza eno sentiment nebwe bati alirwa ebyo teekayo sentiment egamba tumutwekunge tukole bwe tuti nebwe tuti tugenda oba tupreachinga protestive vote tugenda mu kalulu kakola bwe bati nebwe bati singa bamemba ba parliament wallahi tebalina mu kusaba sente kusaba bifo kugamba nti munzize eyo ngende mbateseze wallahi sinyeyo sentiment ekyabana baba bakabafu singa bakola statement eja tugenda mu kalulu n'ekitwala mu kalulu kiriwe kitine wallahi singa tebakya Uganda kukigambo nti tugenda mu parliament singa kyebagamba n'abalonzi ku luno singa gwe tulonda talayira naffe tetugenda kulayira
naye bakanya tugamba munonde ngende mbateseze nze kyeneebuuza waliwo memba parliament yali akubyeko olukuŋŋaana n'abuuza constituency ye biki ebibaluma sikirabanga nako bakanya waliwo gwe babuuzaako ndowoozaako eyo issu yagamba tuli bamemba bangi fere tusayimirira ku fulo ya palamenti kwogera okitegeera naye kyetwebebuuza kale mba tomusayimirira naye wali okozeeko ekintu abalonzi kye bagamba nti wayimirira wajja mu constituency n'otubuuza ebituluma oba ebitunyigiriza temukikolangako tweyanziza bambi katuwe ku balala chance kale Dream K unmuting Joram genda maaso Joram bwe unmuting waliwo aleese clarification nti ne Bungereza yennyini eyatukolonizinga Bungereza emu ku nsi ezikyasinze okubeera ne economy ey'amaanyi ababaka baabwe ba MP bafuna million 25 eze Uganda kitegeera Navas genda maaso kablaza eze Uganda abaffe ensi enjavu bafuna million 4 plus allowance Navas genda maaso Yo, operator chechiriwo. Tulikali chechiriwo. Sawa mpulidde nga nteesa akava kange. Fesabo twelira kamukene ndoka tukola skin kujja kudodda. Tuli ba FDC tetuli adala FDC. Na ye ochimanyi operator umaru agenzi ochimanyi oyo gesti avuddeko ndowooza n'omuwala nga tannaddako okimanyi gesti oyo alinga amatako oba njogedde bubi zinaye ngenza omuwulira ng'alinga ganera agagundi ge yayogera ono mama Fiina ngenza okuwulira nga mazima eri ate alinga amatako ga Nabbanja Katonda umaru agenze n'ayogera ku Nabbanja nga annyonnyola oyo omuwala badde nga kuva ku live omanyi Museveni ekintu kyakyasinza okukola okuswazaswaza Uganda kwe kulonda omukazi oyo nga prime minister bannange ekintu ekyo it is an insult eri Uganda oba kitegeera it is an insult naye kanzireyo wali eri ku nsonga lwaki ngambye guest oyo avuddeko alinga amatako oyo politician avuddeko oyo abadde politician ayagala tugamba mwe temumanyi kuteesa mbadde eri naye nga mpulira waliwo amagundi era tugambye kakisa kadongo oli eri tugayise tumugayisawo mugaleke temumanyi kuteesa nziruse emisinde enkomewo oyo si yenza ayogedde nange mujja kutwalako mu rehabilitation center akadisclaimer omutwe guli kiriya kiriya ekiseka sebo ffenna tumanyi okuteesa n'omukulembeze waffe amanyi okuteesa naye waawo oyagala tuteeseze eyo ye issue kati oyo omunnaffe oyo oyo avuddeko yabadde politician n'essaawa gye tulimu si yakuteesa lwa nsonga ne sisitemu gye tulimu teteesezebwamu ffenna tulina amagezi agateesa era tulina ideas empitirivu ze tuyinza okuteesa oba kitegeera but as of now tewali bye tuyinza kuteesa oba kitegeera so era yensonga lwaki bano babadde agezako okuwolereza tubayisaamu eggaali kubanga balina kye baagala okututeekamu ffe kyetutakola ki kyetuteetaaga onfuna kati
ogenze noyogera ku babaka bafaayo omwana ebbanga lyonna oboogerako naye obadde okimanyi abo abantu bwe tufuna omukulembeze nga Amiini ayigesi yeKyagulanyi bwe tufuna omukulembeze nga Amiini waali alumirirwa eggwanga abo abantu olaba ng'oyagala okukizuula nti tebalumirirwangako ggwanga omukulembeze waffe n'amala agamba nti bagundi ba public workers nga kwe kuli nabo ba MPs bagamba omanyi kati mujjanga funa miliyoni 7 nga kwe kuli na allowance mafuta byonna okwo okitegeera oyinza okulaba bafuumuka 10 ne suuti ne zizimba empewo ng'ekibaddusa ki olyokotandika obbala kakati kyekiseera ffe abakoze ababadde mu palamenti ebbanga lyonna tulekere n'abaana abato kati batandika okuteesa naye nga ki ekibaddusa si mwoyo gwa ggwanga nti balekere abaana abato ekibaddusa ssente okategeera ssente gwe kyekwewuunyisa okubeera nti Uganda ensi enjavu Anita Amongi ssente z'alina asinga ono president agenda okuvaako owa America Biden n'omusaala n'omusaala mu Uganda ensi enjavu ba MPs abo betulina abasinga basinga ba Senate ne ba MPs ba Bungereza sente mu Uganda musanga General asinga General wa America obugagga okitegeera musanga General wabadde abaddankubira musanga General mu Uganda asinga General wa America obugagga naye nga ffe tusabiriza kakati eyo ggwanga kikaaki ekirala Mwami Museveni oyo alina engeri gy'ayogeramu ng'abuzaabuza Abannayuganda nga yeekwasa abazungu era abazungu batuzize mabega alina ebibuuzibuuzi byanyumiza abantu nga yeekwasa abazungu naye omuzungu talemesangako nsi za Afrika kwekulaakulanya tulina abakulembeze tulina abafuzi mbadde nnyo tulina abafuzi mu Afrika be batutaddeko embeera omukulu oyo bwe yadeekeradeekera bakitaffe ne bajjajjaffe yabalimbalimba n'abagamba ensonga lwaki abafuzi mu Afrika tebavaako kulwa nnyo mu buyinza kati kitegeeza Museveni kizibu kyaffe era wensaasirira omunnayuganda eyeebasa alowooza nti omusajja akyalina gy'atutwala kizibu kyaffe lwaki kiseka nkugambye bwe ntyo olaba Uganda n'abafuzi baamu nga twaddidde Uganda ne tugamba nti katugiteeke Uganda yonna n'Abannayuganda abalimu ne tugamba katubateeke e Bungereza okitegedde then Abangereza n'abakulembeze baayo tubateeke e Uganda bateeke mu Uganda badduka okuva e Uganda okuva e Bungereza badde Uganda tubawe emyaka 5 ojja kwesanga nga Uganda mu myaka 5 bagikulaakulanyiza etuuse ku first world country inga ate Bungereza nga batwaddeyo Museveni nga Bungereza ezzeeyo ku zero nga bali mu kugira mpapula banoonya mpapula nga ezzeeyo ku zero Bungereza ngezzeeyo ku zero kino kitegeeza ki era banyumya agaboozibozi ag'ekisiru nze ntunira omusajja onenga ne mwana omusajja ono taswala yasanga obo tebaavuma n'Amiini balina ebintu bye bakoze ye byasaanyizaawo byonna kyembadde ngezaako okulaga nti bano abasajja
newokwata bajeti ya UK n'ogibawa tebalina kye basobola tukolera bo babbi Pro Max ate balina kye bayinza kukola okitegeera kubanga omukulembeze yenna alumirirwa abantu Sham. tosobola kuddira kasikaavu nga ka Uganda awo ba MPs abataasoma digrees zaabwe za kunnassa mubimanyi bulungi n'omuwa ssente ezo zonna ng'omusajja alongosa omutima gw'omuntu n'agugjamu n'aguteeka wali afuna miliyoni 4 after taxes miliyoni 4 abasomesa bali mu busammambiro kyokka nga ziri ensi ezo zetwegomba sectors ya health ne education bazifaako nnyo kati mukulembeze ekyakola ekintu ekyo kekali kisaka kawayogera nti akikola kagenderere abawe zino ssente basobole okubeera nga tebacomplaininga nnyo oba kitegeera ne bajja ne batubuzaabuza nti kati sente zenfuna ntono because ogaana otunulira abantu abagaa sente zebafuna ntono kiseka akafaananyi ka Namboozo yayogera ebyo ebigambo osobola okukafunako emyaka 10 emabega 15 nga bwe yali kane kalooli temulya abo bonna baseggona bampuuga ani ono omusajja ono yali akola mu mawulire ga munno oyo wekira ng'akyayambala bino ebipale ebyokunnabugabo ne bino ebigatta eby'omutwalo ebiwunya kaboni yali munaku nnyo naye essaawa zino bali awo we bali ezo ssente zaffe okitegeera kati baleke tufuula basirusiru ntutegeera byonna tubiraba ssente zebafuna nnyingi okitegeera ezandibadde zigenda muki mu malwaliro gaffe yensonga lwaki gaye tugamba twetaaga amiini kuba tunafuna amiini waffe najja ezo zonna ssente kitegeeza amalwaliro amasomero bitya bijja kuba byeseetinga byokka kubanga ssente ezibagendako nnyingi ate ezo zetusobola okumanya kyekyewuunyisa oyo omukulu oyo wekira paddiem yafuuka paddiem buli weyekyusa paddiem lwa nsonga akikola kyaliiwe kitegeera pulidde ng'ogamba oyo omugwagwa avuddeko oyo abadde ayagala omumentioningidde amannya gaba MPs ndowooza ayagala tuba sparing emabegako oba yali 223 222 ndowooza Mpuuga yali n'omunnamawulire omu ku show embagiyita Hard Talk I think omusajja yabuuza Mpuuga ku bajeti ya sipiika gy'akozesa wallahi Mpuuga yatamwa ansa yamubula leader of opposition ne bamugamba nezo nazona sente omukazi zaakozesa kwe tolabanga sente nnyingi ezo zandibadde zidda mu sectors endala na Uganda okusinzira Uganda nga bw'ogira Mpuuga yagamba nze yomunnange siringirizaayo kubanga nange nga leader of opposition nze nina budget eyange tumaze okulaba Joel Ssenyonyi ngazze ne tulyoka tumanye omulimu gwa leader of opposition omutuufu kuba abakuba Joel Ssenyonyi nga ye yaliwo ebiseera ebyo yandibadde akweshoninga omukazi oyo lwaki ssente ezo zonna zaaki okitegeera kati oli avuddeko oyo omusajja oyo alinga ennankani ebyo byonna abatayagala tubeere nga tubibuuza abantu abo abayagala tuteese kuki ekirala kyensimbirayo nakyo byakuga bingi naye kansembeyo kino nalabye emabegako abantu baffe abafiiridde enegundi eno omataba landslide eno ebulambuli amawulire baganya okugateekako ku nsonga ezo abantu bangi bafudde naye omanye ekyasinza okunyiiza kisekka kutwala nkumbi vako kutwala enkumbi tubadde tutandika wano ngenze neŋŋamba Nabbanja oyo Museveni alina engeri gyatuyisaamu amaaso okulonda Nabbanja okubeera prime minister yatuyisaamu nnyo amaaso Nabbanja bamu airliftinze okumujja e Kampala ne bamutwala e Bulambuli
ne bamuwa mageti ze yayambadde n'akakumbi ne batandika osima emirambo naye nga bwasinika ebinnyo kati ne neebuuzaawo kiki ekiba kisesa ene bwe kirinya bodaboda bakivuga ali mu kampeyini mu nnaku y'abantu saagala weerabire Nabbanja y'omu ekiteezi bwe yagendayo era yasinika ebinnyo kati weebuuza ensi eziri civilized kisekka abantu abakulembeze baayo we balaba disaster ng'ezo nga zigudde mu bantu ojja obeegendereze babeera kibakutteko nnyo kibaluma era ebiseera ebisinga disaster ng'ezo we zigwawo omuntu abeera avunaanyizibwa balaba nga kimususseeko obutonoona reputation ye balizayininga ani minisita wa disaster simumanyi namumanyi kati Nabbanja okgenda gye yagenze najja n'abasirikale bakutte emmundu bakutte obukumbi awabadde wetagawo emmundu ensi tuziraba zonna ezigwamu ebyo ebintu fayina amagye gajja nebajja amagye gaba n'ebimotoka gaabyo emotoka ne bijja emirambo bitya amagye ne gagaba emmere bingi byasobola okukola amagye ne gatuukirira buli muntu bamuwa ebyokweyamba fonte twakirabye bali mu kusima bantu na bukumbi kyekimu n'ekyali ekiteezi era ekifo ky'okuyamba abantu baleeta magye na mmundu Nabbanja bwe yatuukayo n'asinika ebinnyo kati mwana ekyo kikazi mwana nakitunidde nga nekino ekikazi kitegeera okimanyi Nabbanja tamalaayo bulungi mwana Nabbanja tamalaayo Nabbanja alayika bali bamuzaala bamupamira kuba tategeera teri mukazi mukulu kwegyo myaka ayinza kutuuka wantu we bafiiridde n'osinika ebinnyo olaba noono omuyaaye Erias Lukwago yagenda enewa ekiteezi yabuzaabuza n'ayisaamu obuziga bwa ggoonya yanyiiza nnyo naye ate nga ye muntu y'omu eyatulya lipooti y'ekiteezi oba kitegeera kwegamba tuli mu ggwanga tetubitegeera nti omuntu avunaanyizibwa ku minisita wa finance essaawa zino ne gavana banka gavana newankwadde banka gavana taliiwo essaawa zino ku bigenda mu maaso mu Bank of Uganda abantu singa baalizayinize dda babba batya ssente mu banka y'eggwanga simanyi Kasayija yakyaliko uno yatugamba economy swe nange ne babba ssente mu banka y'eggwanga Minister of Finance nosigala nga wuuli essaawa zino Erias Lukwago singa yalizayininga dda naye akyaliwo ate nekisinga okusesa lipooti eyo baagimubanja paasi n'agikuba ewa Sseggona wakuba paasi ewa Sseggona jjukira ye Kosase yali mu Kosase Sseggona paka nakati yagaana okusoma okubeera nga asoma lipooti eyo nawe kitegeera nagenza okulaba alina kitata ayagala kujja kwesimbawo nga president naye atambula nabatemu kakati naye okimanyi omusajja oyo kisekka amateeka teyagakenkuka bulungi alabika yayita mu kadinisa nze mbuusabuusa Lukwago yayita mu kadinisa sirooya mutendeke byali byakiwaani naye lwakubanga twali tetundaba kubuuka kale byebyo ensonga bazito bwe ziri mu ggwanga lyaffe Uganda n'abakulembeze betwali tuyita abalwana okujjako General Museveni so kati bigenda okutuuka ng'ate balwana kubeezawo General Museveni kubeezawo status quo basobola nga bagaggawaza ensawo zaabwe basobola beeyagala ku Bannayuganda beerenga obonaabona naye buvunaanyizibwa bwange okulaba tulumalirize tulugguse twegobeko abantu abo ababi abakuusa abalimba abaliwo bo okwegaggawaza wabula sikulanga Uganda eteera kulwa abantu abalala bagyeyagaliremu abantu abo batuviire so okutereeza ensi eno mwena